Honorable Nsibambi omusajja munnamateeka si mwana muto nandibadde mu Parliament amazemu ekisanja ekimu n'ebyobufuzi abiruddemu era abitegeera n'olwekyo sirowooza nti alina kyeyakoze ng'akikoze mu kiwuggwe ate okuba nga buli kyeyakoze yakyebuuliriddeko era akitegeera. Katumwagalize birungi olugendo lwatandise, naffe balese eno tumusaba tusabire tusigale eno ku lukuusi nga tusobola okukola bye tukola. Enjawulo yokka ku nkola ye naffe amu gye tulowooza eri nti okusala osaze eddiiro, kubanga mbadde ndowooza nti Honorable Nsibambi akanya naffe abamu waliwo ekizibu etaaga okusalira amagezi mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Ebizibu ebimu biri mu nkola, ebirala mu mateeka. N'olwekyo sirowooza nti ekyokwegatta obegassi ku NRM kimalawo obuzibu obwo. Kisobola okuba nga kimalawo obuzibu obw'obuntu n'obw'omuntu omu, naye tikisobola kumalawo bizibu bye twogerako nga abaagala enkyukakyuka. Era gyeyatandikira twali tulowooza nti FDC ng'ekibiina kyakkaanyiza okukola kityo, naye gye biggweredde atuyambye n'ondi batuyamba noga nti Kanso Yusufu ensonga yiye ng'omuntu. Njala kusaba nno bannange bwe twagala enkyukakyuka, tembeera etuuse ku muganda waffe era saala kulowooza nti bamutadde mu muguwa. Ensonga ezimu zaayogerako naffe tuzaagala, ng'okutabagana nga bannayuganda, ng'okulekeraawo okutwala abantu mu makomera olw'obutakkaanya mu byobufuzi n'embeera ey'effugabbi, ffenna tubyagala. Naye waliwo ekisooka, tosobola kusaba nkoko bwana bwayo nga tebiise magi. Abantu bayogerako abali mu makomera, mubadde wano mu Parliament. Bwe nayira opposition ndooza nalwana nnyo okujja abantu abangi mu makomera, era bangi baateebwa, abalala baasulibwanga ku kkubo, abalala twabagirangayo mu kkooti. Ekyo kiganya okwongerayo abalala mu makomera. Kiba kitegeeza nti ekizibu tekiggwangawo, ekizibu kya byabufuzi. Nze ne bannange mu DF tulowooza nti emboozi y'ebyobufuzi erina okulinnyisibwa okusinga okutambulira mu kwegaana n'okugamba oba baganya okuwuliriza kamba egatteko. Sirowooza nti kye kinamalawo ekizibu ky'ebyobufuzi mu ggwanga, okuggyako buli omu okuwuliriza munne ne bannaffe abeekomeza obuyinza okugula abantu bawulire nti embeera embi bw'ejja mu ggwanga buli muntu esobola okumunyiga nabyo esobola okubanyiga, neerabya n'okwerabira nti waliwo ababeegaseeko. So Kanso Yusufu tumwagaliza obulamu obulungi, kasa tunasisinkananga ng'abantu banaaba alina byasobodde okukyusa, eggwanga lirimwebaza.